Eyali Lord Mayor wa Kampala era nga ye President w'ekibiina ki PFF ow'ekiseera Elias Lukwago akomezeddwawo mu kkooti esookerwako e Makindye okuwulira okusaba kwe yassaayo okw'okweyimirirwa. Lukwago yakwatibwa ku bbalaza ya Ssabbiiti ewedde n'aggulwako omusango gw'okusiriikira amawulire agavuunika gavumenti. Kkooti ebadde ekubyeko bannakibiina ki PFF kussa ne bannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo. Mu kusooka wabaddewo akasattiro nga basirikale bagezaako okuziyiza abantu abamu okuyingira olwa kkooti okuba enfunda. Bannamateeka ba Lukwago baleeta abantu basatu okumweyimirira okuli eyali akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Betty Awol Ochan, omubaka wa munisipali ey'e Mukono Betty Namboozi Bakireke, kw'osamyuka President wa PFF Michael Lulume Bayiga. Saulo Basemera nga yabadde akubiriza kkooti eno ategeezezza nga bw'amaliriza okwekennenya okuddamu kw'oludda oluwaabi ku bantu abaleetebwa okweyimirira Lukwago. Nayongezzayo kkooti okutuusa ku ssaawa 8 oluvannyuma lwa bannamateeka okumutegeeza nti Lukwago embeera y'obulamu bwe ebadde yeeyongera okuba embi buli kiseera. Kyokka ssaawa endazaanya olutuuse abawagizi ba Lukwago bakanyizza kulinda kkooti kuddamu kutuula nga buteerere. Namateeka balabiddwako nga bafuluma kkooti oluvannyuma lw'okutegeezebwa ng'omulamuzi bw'agenda okubasisinkanira mu kasenge ng'eno mpaawo omuntu yenna mulala akkiriziddwayo. Bannamateeka ba Lukwago okuli Medard Lubega Sseggona bategeezezza ng'omulamuzi Saulo Basemera bw'agenda okuwa ensala ye ng'ayita ku mutimbagano. Nga kkooti yeenyize abadde tayagala kudda kukuŋŋaanya bantu mu kkooti eyeenyize bw'etyo naddala ng'ensala ye tennaggwa. Atutegeezezza nti agenda kuwandiika bingi olwa sensitivity oba obukulu bw'omusango guno. N'olw'ensonga eyo n'atusaba tumugumiikirize amale okuwandiika ebingi. Abooluganda tetulina ssanyu naye tujja kudda eka n'essaawa 24 zijja kugira ki? Twasembayo kujja wano ku Lwakusatu. Ennaku ezo zonna ziyise. Okwosa enkya wiiki eba egira ki? Eweera n'okuggwako neggwako. Essaawa 24 zinaatumenya eggumba. Sseggona atubuulidde nti buli lukya embeera y'obulamu bwa Lukwago yeeyongera okutabuka. Embeera y'obulamu bwe eyongera okunafuwa buli olukya ge mazima. Kubanga eruzira tebalina busobozi bumujjanjaba. Wabula okulwana n'obulumi ate nga abasirikale b'omubiri gwe abamulwanirira bagenze bongedde okunafuwa oba okuggwamu mu musaayi gwe. N'olwekyo mbasaba abooluganda mumusabire, naye n'abalina emitima egy'amayinja Mukama agigonze gifuuke egy'ennyama. Omusango gwongezeddwayo okutuuka nga 3 omwezi guno ng'olunaku lwe lumu omusango gwa Dr. Kizza Besigye ne Obedi Lutale ogw'okulya mu nsi olukwe nagwo ogugenda okuddamu okuwulirwa ng'ate Lukwago yabadde munnamateeka ali mu musango guno.